bw'omala okulya ebigo by'omukyala oyo mu makamu ake ng'akonfesinga bye yakola kati ngenda baleetera dda terinini gw'abadde akola mugenda kutya naye okuba nti nze information sigifunnya bw'omu waliwo omwana muwala eyafulumiza part of the information akatambi ako katambudde ku social media wabula katambudde nga temunafuna information oba kye tuyita okwongereza ku information eyo njagala nzanya akatambi k'omwana muwala ono nange ngendo bongereza ku information gy'ataabawadde nga mutegedde kiki ekizibu kya Uganda kibadde ki era baani abakibaddemu mwana muwala yono njala mu recording video eno abakulembeze ba national platform ba chapter leaders mwenna bulijjo mubuuza ani yaddusa Museveni ani yaddusa Janet ani yaddusa Muhoozi ani yaddusa Ngabonakano Lugunda bonna ani yabaddusa okufuna asylum ono Marijane Black kati njagala kuwa chance mwana muwala ono mu dakiika mukaaga abannyonnyole then mbawe additional information mugenda kutya ayagala okumanya ono omukyala Miriam Black Soap ambassador wa Uganda mu Brussels mu Belgium ne Netherlands eno video yo ono omukyala abatamumanyi mukyala mudachi wadde nga kati muna Uganda ajjudde after denouncing her citizenship mu 2003 eyadachi nafuuka fully citizen of Uganda. Ono mchala munamateeka mukuketivu. Era ono mchala during 1980s yalinga best mu Nairobi ng'akola n'ekitongole kya UN nga bebayambako ba refugees by then mu ntalo ezalinga mu East Africa naddala ezalinga mu Uganda nga Museveni bali mu nsiko. Era ono mchala ye yalinga ayambako Janet okumuwa emmere n'okumukweka e Nairobi. Ono mchala yakwekanga ba associates ba Museveni ne Museveni kenyini. So relationship yono omuchala ne Museveni evira ddala mu 1980s. Museveni we bawangula olutalo n'afuuka president wa Uganda mu 1986. Ono mchala yava Nairobi n'ajja Uganda n'atandika okukola emirimu gye egya consultancy n'ebirala mu butongole. 2023 ono omuchala Museveni yamwappointing okufuuka ambassador wa Uganda mu Netherlands ne Belgium n'okwasaganya ensonga za Uganda mu EU. Omulimu gwaludde ng'akola okuvira ddala 2003. Era we bamu appointinga ku position yeyo n'adenouncing citizenship ye eya Netherlands n'afuuka omutuuze we Uganda fully. Ono omukyala Museveni yali yateekateeka dda. Era Bannayuganda twebaze nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu eyazze n'atugulawo amaaso. Bino byonna ffe nga bannansi abasinga twali tetubimanyi nga tetubiwa attention. Twali tetumanyi na kumanya namba esinga ordinary citizens Bannayuganda babadde tebakimanyi na kukimanya nti no ambassador waabwe owa Belgium ne Netherlands mukyala muzungu. Ono omukyala azanyira nnyo Museveni empiki ng'era amubikirira nnyo kubanga yamurepresentinga mu buli kintu kyonna mu International Criminal Court mu UN mu EU buli wamu yamurepresentinga mulimu gwe kuwolereza Museveni kubikirira ebikolobero bya Museveni n'ebirala n'okumulobingira gy'emirimu gy'emitongole gyakola okufuna aba-partners aba-trade investment tourism ebyo bwe bityo. So gavumenti ya Museveni yali yeteekateeka ng'oggyeko okuteekateeka fake opposition. Ono omusajja yali yeetegekera dda internationally nga tolina woyinza kuyita kumukuba. Bannayuganda musabire nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyatutuusizaako omuntu yenna akyalina doubt nti enkyukakyuka egenda kujja Uganda ke kaseera otandika okuba n'essuubi. Ono omukyala bamuyise ku Mande agenda abitebye kuba bulijjo byagamba abakungu mu EU balaba ng'ate si bye bituufu bagenda musoyasoya kajjojijoji w'ebibuuzo. Agenda kubeerayo nga representinga gavumenti ya Museveni. Naffe tugenda kubeera ne ba representatives baffe okuva mu NUP. Hopefully Joel Ssenyonyi anaabeerako because I like how he does his submissions. Bye bitonotono ebikwata ku ono Miriam Black Soap. Museveni yali yazimba ekintu kye era senga sikujja kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tewali muntu yenna abadde agenda okusobola okulwanyisa Museveni both ewaka regionally ne internationally.
yali yaluka ekintu kye kyovula tubadde nga nemulopa emisango mu ICC nga tegitambula lwa mukyalo oyo. Alright. Njagadde nsoose kuwa mukyala yennyini bwe tugenda okwogerako mu bigambo bye mbiwulidde nenkuwa reference ya comrade ono ng'akuwa part of the information. Kati ngenda kuwa information ogenda kukwata ku mutwe kati mbutongole akatambi kavudde kwanjula katandise. Black Widow tayagala muntu yenna ayogera ku Museveni ne saako ye yonna. Kitegeeza nti akolanga nabbubyeri Black Widow. Nti tayagala ye abasigadde bonna ye olwamala okutuuka abasigadde bonna n'abazikiza n'abanga yedifengira Museveni n'akakundi kaabwe kyekyamutuunisa Black Widow. Saagala kwogera bingi nga temunnafuna ddoboozi lye mu bigambo bye nga yeeyogerera netusimbula video. I was originally a Dutch citizen. I studied there and I got a master's degree in laws. So after my degree, I was working with UNHCR in Nairobi, Kenya. And that was the period from 82 to 85. And at that time, there were thousands of Ugandans who were fleeing the Obote regime. And that is how I got to learn the National Resistance Movement, its leaders, many of whom were in Nairobi as refugees, or some of them recognized, others are not. And at one stage, there was a lot of insecurity. People were kidnapped to go back, force them back to Uganda. So that is when a lot of the leaders who were working behind the scenes to help President Museveni in the struggle against injustice and chaos and anarchy that was prevailing in Uganda at that time, who came to me and said, but Ambassador, I was not Ambassador Miriam, you are the protection officer, you have to protect us against these injustice. It was a violation. It's called a refoulement in international law. It's not supposed to happen when you're being returned by force to the country where you fear prosecution. So that was a real turning point. It happened in 83. I just arrived about 1.5 years, and that is when a lot of people were in danger, like the former Prime Minister, the Prime Minister before that, Dr. Rugunda, Mama Mbabazi, the wife of the president, his children. I managed to assist them to go to Sweden, so they actually took asylum there as a second country. Yeah, so this was going on for a long time. There are many others who were then later on became ministers who had also been refugees in Nairobi, who had to look